Nsereko ne Mpuga sente. Nga gwe da juggernaut in a nutshell. Ensongo ziraba otya? Yes simanyi muntu Mpuga gwe yasinkana lunaku. Olumu walina okubanga yeefuma obulamu bwe bonna. Oba Mpuga yebaka nani bannani yamuleetera obuzi. Olwo mukyala gwe yabaka naye mu 210. Banna nze saaliwo NTV ebirina. nze 210 mu P6 nva. Yabaka ne muka saaliwo. Ndako nkuleetere eggulire. Nze ntambi ndeka. Kankuleetere eggulire. Kungwata statement. Yabaka nani? Naliwo. Yabaka n'omuntu. Mpuga. Ikasiba ante Moses yagambye. Mute balina mukago na Nsereko. Mpuga. Yomatekemu skiwadi kyeso nga na Mpuga loji mukazi. Mpuga loji mukazi. Mpuga loji kutena mko mukazi. Mpuga loji. Loji. Teka Mpuga loji. Sasa mukabina. Mpuga koti ni loji. Ochirabye. Mpuga shot by Jasirava. Hasten to say that perhaps the motive. Owekitibwa. Bambe sasa mukabina. Because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. Mukawulidde. So basirebudde. Obatolebudde awo. Basirebudde eggulire lyaliyo. Naye era yinzo bati lyali tuufu. So that disclaimer weeri nti just tulifalinze ku ggulire owekitiibwa Mpuga. Kiva byonna ebyaliyo tumanyi kale twaliyo. Tudache kuteekako owekitiibwa Masayas Mpuga Nsamba. Naye ekisira ne kiri ku Mpuga nowe Mindias. Lwaki? Njaki takisirani lwaki? Abadde yakalonda Kalucho ambassador we wa arts. Ani? Mulwana. Bonna bafunye